Yes, Fadi TV ujimbaniriza akade kano mwasibye mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kale mwabali kata ne Saudi abasinza mu ggwanga lya Oman mbebaza nembagamba nti muri babode nnyo kubanga mujje kumirako munange Mixsims Tufani TikTok omukwa wa TikTokers abakabi mu ggwanga Uganda Azade Baby Boy afunyika Baby Boy mukazi we Azade akana akobulenzi era nga sanyu jirere ku side ya Mixsims Tufani egamu ku mawulire aga trending akadde kano bwetegeza obulungi social media mbagamba nti mwanyo kubanga mugi followinga gwatanaba kubanga osubscribinga ngina kusaba osubscribing atonyige hane kale ka video kano kampere like kayambako kubanga etambula ka like kako kaji boostinga ne kajambako kubanga trendinga netoka wanji atejukira bo subscribinga obajja ku receiving ka notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Nekugamba nti stay on YouTube platform usigalenga ojiberako tusigalenga o following Fadi TV kubanga updates zo nzenja kuanza kutusanga konja kulipinga ngo bera updated each and every single day gwe kikakatako kiri kimu kyokka ku subscribinga gwe subscribing so nyigene kade ebirala obindekere nsinja kuba nkola ki nkuwa updates Mixsims Tufani Azade omwana owobulenzi era ng'essaawa zito abampi mikwano gye bonna basazeeko dda ewakaawe okola ki okubanga bamujagulizaako mikwano gye ba TikTokers ba CBTokers bantu atugende bonna ba MC Staboni basazeeko dda ewakaawe bakole ki bamuyozeze okubanga Azade afunye akana akobulenzi afunye akana akobulenzi omukyala yoyo mukifuananyi ye mukyala trending abwetegeza obulungi ku social media ye mukyala trending alagobalaga nti yakoze ki nti azalide Mixsims Tufani akana akobulenzi akana akobulenzi era ng'essaawa zino yafuuse taata yafuuse dda taata amawulire gatambula byasusso nnyo nga bw'okiwulya omukyalo ono sigamba nti yazadde dda nnyo omukyalo ono azadde ku makyawo zibali sandoza nga 5 kubasiko esandoza nga 5 n'ekitundu ez'okumakya omukyalo ono wazaalidde Mixsims Tufani jukira yagamba abantu benti bannange omwala gwe musibako alajukira aina akazungu ke babe bakayita kahara yakali kawala bondowooza abasinga basuubira nti kagenda kubanga azalamu omwana akawala bwako naye akawala bwo bakali kafeero bakali kaki ng'akawala busebo kaagala akateekemu ensimbi ezikajjeeri kugamba kali kagala kasindikire ssente ezinaakaleeta Mixsims Tufani n'atyamu n'agamba wenkuweereza ssente n'otajja nkusangewa amawanga g'Abawalabu nga mangi nze kungamba nti oli Saudi naye ng'ate toli Saudi yagamba nkutadde ggwe yakateera awo kali kamulaga ng'ewaabwe balina ssente kyokka ate nga kaagala ate Mixsims Tufani ate akwate mu nsimbi ezize akole ki akasindikire kakole ki kajje Uganda Mixsims Tufani kyamulemesa okubanga akasindikira ssente akazungu akawalabu ako olw'ensonga nti yali akeekengera ng'alaba ayinza okukaweereza ensimbi ne katajja ate kakisoboka wakati sigamba nti ozimwereza ensimbi omanyi address oba w'omusanga nti wano wewaabwe nedda omusanze ku social media kwembadde nga mukola ki nga mucommunicatinga jukira essente obukadde nga 7 bonna bali kukola ki obukadde 7 bonna bwali buggwawo Mixsims yagamba nedda sijja kuteekamu musimbi gwange tokomoka ogaana okujja era bwatu n'afunayo omukyalo omulala gwe yazaddemu omwana ow'obulenzi omwana gwe bafunye olwaleero era nga Mixsims Tufani ali mu ssanyu lyokka agamba nti naye afuuse taata agamba afuuse taata naye abasinga de bagamba nti Mixsims Tufani oba alinayo omwana omulala ne Mixsims Tufani naye kali mwana we asoose si mwana wa asoose Mixsims Tufani n'omwana wakubiri era bagamba nti asanyusa kubanga afuuse taata Mixsims Tufani yafuuka dda taata Mixsims Tufani naye kalina omwana gwe yazaala dda wayiseeko n'emyaka nga tanakufuuka TikToker w'amaanyi katono omwana wakubiri ono yali yazaalako dda katono omwana wakubiri yazaalako dda ono si mwana wa asoose
era baba ayogera bwati abaafeese kubanga ye kennyini yakyogerako ddala agamba nti yazaalako kodda yafunisa omwana olubuto ng'ebiseera ebintu byakutetenkanya bintu byakugattira ebiseera ebyo nga bakyali mu kutoba kutuuyana kuyiriba buyiribi ebiseera ebyo ono omwana abeera wakubiri nyimpereka like subscribing onyigene kale ngenda kusaba ogende mu comment section awo twagalize Mixim Stefan okubaga afunye akaana baba akaana kaabwe keeru bitya akaana keeru ka baby keeru baba ka baby keeru bazadde akaana keeru akuba n'omukyala naye si ye muddugavu omukyala wa Mixim Stefan mweru si muddugavu kyoba yakoze eki kyovula abazadde omwana omweru naye taata si ye muddugavu ennyo naye ate maama ye mweru nnyo naye omwana mweru nyabo akuba ebisesinga ekisinga okubanga kinewusa buno obwana bubbebi bakazaala nga keeru ne maama gikaka mukula n'okuddugala ebisebisinga era olaba abazadde omwana nga bebi nga muddugavu omanyi oyo baaba wanaakula ajja kubeera ng'oba kiki omanyi ajja kuba muddugavu nnyo bw'anaaba akuze bamuzaala nga muddugavu obwana obusinga bebi bwe bazaala buba bweru naye nga era kusaba ogende mu comment section twagaze Mixim Stefan okubanga afunye akaana ak'obulenzi akaana ak'okubiri subscribe ate onyigene kade mubeere bulungi paganye mwina